Wamme musikatisi kankwanguyirizeemu. Fene wona atugamba nti Bobi Wine musezi. Naddala nga nze omupesti. Nze ne wona agamba nti Bobi Wine musezi. Era nze nkeera bukeezi kuva waka kufuna boda nga njigamba ntwale magere. Olutuuka mubuuza muzeeyi wange. Leero tugenda kusererawa. Ffe twasalawo mu buli kyakola. Tugoberera bugoberezi. Ffe twateekayo bulamu. Oba akoze ekyo oba akoze eki. Gwe kyekyama kyo kyogamba katisi ku Bobi Wine. Tetwagala kiwulira, tetulina na kye tukyagaza. Gwe kyogamba oli muganda we. Nalemo kigamba baganda be ne mukazi we. Nalemo kigamba bakuze nabo beedi mutwe baani bonna ba master pilot. Nakigamba gwe mbulugwe. Wabula bannange embwa zeewedde embe naye ate katisi. Oli kabaka ganda akeewadde eddembe akasula ku kyoto. Kaagala wabuguumirira. Busajja mmwe. Gwe katisi. Ffe ku Bobi Wine toyina kyoyinza tugamba buladi. Oli bulamu toyina kyoyinza tugamba. Ekyo ekyama kyo kigambe fire ne muwalawo. Tetulina kye tukyagaza ffe. Ffe ne wotugamba ki? Ekiyinza otukanga mu kimu. Kuwulira nti basazeeko ewuwe bali eyawo twambaliramu. Neggwe bye tugamba ekyama kyo. Kitwale eri kisiwukira muli emimwa. Bwotyo bwe weegeziwaza n'olwala. Nga weefula nti gwe asinga amagezi. I've never said it and have kept it for 10 years. Mr. Bobi Wine, with all due respect I give you, between me and you know I have a very big secret that can make the international market even doubt you. Should I stop there? This could get me killed. But Bobi Wine, Kyagulanyi, Sentamu, between me and you, Uganda Police, Kabalagala. Now, I was a young boy, but I kept all those things. I still have them. If your boys bring back my family, my kids, and my HIV in the next campaign season, you know, get to them, I have nothing to lose. Let DJ Yangamba Katamba, you have nothing to lose. I'm as good as dead. Bobby, between me and you. Vayo yogera secrets ojja kubo tutaasiza abasajja batukwata ddani batutulugunya those scars nga baga kintu kimu mutwe bya maga Bobi Wine drone ziwamba abantu because they want secrets of his excellency Bobi Wine go sirikeje secrets osabana banji nnyo supposed to be mukomera banji nnyo noyingiza muli abaana barwadde because of you obuzibu obumanyi lwaki osasanya why do you enter in every woman that you find mbyogedde kati fulumye ebyama okange people power gwe okange nupu MC Katisi, His Excellency Bobi Wine. We shall protect his name. We shall protect him because he's our only hope. Oyo ye. No avayo nagamba nti banange musirike, musale pressure, tetusobola kusala pressure. Wekibanga kikwata ku ye. Na watu sirisa awo tuba namputu. Ye na musongamu tumuyingiramu bubi nnyo. You just an insect. Ku basajja be tutadde wansi. Oli kawuka be bati. Kawuka mbwengudo musimanya bazimbya amalwaliro mulago omanye bibeerayo in those hospitals unakola leero government hospitals abakazi bafiirawo ku cement abakazi bazalirawo ku madaala abakazi bazalira ku cement mu corridor omanye abantu abafudde in those hospitals just because the doctors baga kitu kidogo osoka kumusasula okumulaba yet it's a government hospital it's supposed to be for free omanye bibeerayo gwe omanye bibeerayo before you come and yap gwe Katisi mire dagala kubanga kirabika omisinze wiki nga 2 nga toteekayo kati obwongo butanso kumyutinga naye mmwe laba naye mmwe kyonna kye twakola mukama mwenyini yakimanyi kye twakola mukama ife twasiraana line eggwanga lyasiraana yasooka n'afukirira ng'enkuba etonnya ne twebuuza ne bannange kikikyo ne tulabako nga ggulawo taapu okugisimula ng'amazzi tegakola tugane bana kino kiki ne tumulabako ng'alambula embuzi 6 kyokka ng'abalambula balinga 100 n'emmotoka 50
obukadde nga 5-7 bugenze kulambula mbuzi 6 kakati wuuno yalambudde obubizzi bubuno 8 ekiddako kulambulambwa twakolimirwa bannange abalyoyi b'emwoyo mutuyambe mwogere ne mukama mwe abasinga otegeera oba bwetwogera Yoseri afuna amasimu n'amabaluwa agamutadde ku presa nga gamugamba munnange twakuwa ensimbi zaffe okuba nti otisizawo ddiro zaffe mu East Africa wepone mu Uganda nga tutandikira mu Uganda n'ensimbi zaffe tetula kizikola mubadde mubuuza lwaki okuvuga empanga kwatandikira mu masomero ekinyusi kino Yoseri abasajja n'abakazi okwetola ensi yonna abavuzi b'empaka bazze bamuvugirira omusimbi omuyitirivu nnyo era nga n'etteeka lyayita mu parliament erigamba lyali lirakuziyiza okuvuga empaka mu Uganda butyo yali sayininga n'amala avuzi b'empaka ne bamugamba ogizanga okalya ddakaddadda nti envunyo gyerira mu kateko n'ekulinda mu kofini nayo n'ekubwebwenerayo etteeka n'addamu neyeefula mu teyali sayininze n'alizaayo kati akola batandika okudya abavuzi b'empaka nga bagenda bateeka mu masomero batandika okusomesa ebintu bino mu masomero gonna ku buli level eyo promotion yaliwo nga bagikola underground kati mune lwaletebuusa ennaku 5 emabega abavuzi b'empaka bawandikidde Yoseri amabaluwa ava omwanga bamutegeeza mukulu twakuwa ensimbi zaffe nga twagala oyise etteeka mu parliamenti erikkiriza nti obuli bw'empaka mu Uganda si musango ate nga liyise mu parliamenti bulungi nnyo tujja kuba tetukubanja njala bagamba abasajja n'abakazi bannaddiini ne bannayuganda wepona bannabyabufuzi muli mu kaseera ak'okugezesebwa eggwanga ligenda kuwulira ekigambo kyemutawulirangako mwawulidde ensi ezimu zagenda okuvuga empanga tekirina buzibu akissa mu parliament abavuzi b'empaka bamugambye twagala nga etteeka liyise ku parliamenti fulo baliyise nti okuvuga empanga mu Uganda si musango buli muntu waddemu okuvuga empanga ate nga tewali tteeka limukuba ku mukono bamugambye bw'otayisa tteeka eryo twetaaga ensimbi zaffe eziri mu buwumbi n'obuwumbi bwa $. Yoseri zatakyasobola kukola zakyasobola kuzzaayo munnange musajja mukulu ali ku pressure muno mwe muli abayimbi abanene n'ebitongole binene obupone gavumenti ezeetolodde ensi yonna ezimugamba mukulu twetaaga parliamenti yo ekulirwa Anita Amongi eyise etteeka nga likkiriza okuvuga empanka nga si musango mu Uganda era kati Yoseri agamba ngenda tandika ntya ekisooka Yoseri talina bwagenda kuyimira mu public agambe eggwanga nti munnange enyumba ya sitaani ekulu as an institution of parliament, an institution of this country that passes the laws that are in this country. Tomorrow, we are going to bring a bill on anti-homosexuality. We will bring a bill on anti-homosexuality, and I want to request the religious leaders that this time round be there to see who is who. We will not allow an aspect of saying there was an aspect of quorum. Now we are going to vote by show of hands. You are either for homosexuality or you are against. We want to see the kind of leaders we have for this country. And I want to promise you, I will stand by that. Olunaku lwa leero nzize kwebaza. Leero kanneebazeeko bannange. Nzize kwebaza omukyala azaala komuledi wa fomu Mama Machete. Mama Machete, wallahi otuzzaamu amaanyi. Mama Machete, wallahi otuzzaamu amaanyi. Nze mu bantu bonna neegomba okusangako nkukwateko ne mu ngalo. Omukyala oyo mugumu bambi. Bakwata mutabani we ng'akimanyi abamukutte batemu. Naye yagamba amazima gabeere mazima. Bannaye bamama batono. Bamama batono, bamama batono, bamama batono. Wallahi ebbanja lyotadde ku ggwanga lyo, eggwanga likubanja kati ssaawa zino Mama Machete. Yes, bambi osigadde oli mugumu. Ebbanga lyonna gojja oli strong. Newankubadde omwana wo omwagala, newankubadde obulamu bw'omwana wo obwagala, wallahi tolidde mu nsi y'olukwe. Osigadde oyimiridde ku ekyo mutabani wo kye yayimirirako. N'ogamba amazima gabeere mazima. Wallahi olunaku lugenda kutuuka lumu ojja kulaba ku justice
eri omwana wo ekyo kye bakola omwana wo n'obulumi bwe bakuteekako obwenkanya bujja kujja nze nkubuulira Museveni tugenda mulwanyisa paka agenda kuvaako. Yes, ba political prisoner bonna abasibiddwa respect njajiba wa baganda bange naye nsobola basuubiza nti ffe tugenda kujjako kakigere tugenda kusigala tukola ki tulwana okulaba ng'eggwanga lyaffe lifuna justice ng'eggwanga lyaffe tulitagguluzaako agatemu eggwanga lyaffe tulitagguluzaako gano agabbi aganyuunyunsi. Yes, free all political prisoner buli eyasibibwanga ddala kituufu ekyakusibya ggwanga lyo ku mutima. Tusabe Katonda akuwa obulamu, Katonda akulage ku Uganda empya. Njagala mumpulirize bulungi laba vidiyo eno. Ogambye nti ku bimu ku bye baakubuuza ye parade gye mwalina ku kitebe kyammwe ne giraga abantu. And I am asking nga bakubuuza ki ku parade eyo? Baali babuuza abantu abagirimu nti bonna mbogera amannya gaabwe. Parade Kamegere nga bambuuza amannya gaabwe bonna abalimu. Tebandaga bukyambwa parade naye nga bandaga nga bageza kumbuuza abantu bubuuza abantu ki abaali nti njogera amannya gaabwe bonna nengezaako okubabuulira amannya agalimu nemmanyika abatonotono. So aba security wababuulira kugamu kumanya Exactly. Omukulu ono bamuyita Okanya Sam oba Sammy the Mighty Family. Eva guno omulimu gwazenga akola ebbanga lyonna kugezaako kukakkanya kugezaako kuvumirira. Osegedde babologa beenaale mu bino baabirabye naye tebaakutte vidiyo zino kuziteeka ku social media kugezaako kuvumirira Chairman Nyanzi. Lwaki? Nti kiri simple. Museveni akimanyi bulungi Akirewo Kivumbi yaliwo ku birthday y'omukulembeze mu parade. Museveni akimanyi bulungi Eddie Mutwe yaliwo. Museveni akimanyi bulungi ani Olivia Lutaya yaliwo ku parade. Osegedde kati gwe nze bwe nzija ne nkusomera abo omusajja yagambye n'akuwaamu abatonotono baamanyi. Okategedde golooza musiru kati gozze kuvumirira. Bulijjo tubagamba akasajja kano kagendako mu beenaalemu ne kagamba Kyagulanyi yakatumyeyo bonze Kyagulanyi yantumi. Akasajja kano omukulembeze n'akuba oluyimba ne kagamba nti gwe wadda mu nnyimba abaana b'abendi bafa baana b'abantu bafa. Bino bigambo byali bigambo byako. Tugenda okuddamu okukalaba ne kakola ekibiina bakiyita supu. Eva ko kanyumya emboozi ezifaanagana eno banjiga eno bankutte eno ndi ku poliisi. Eva kanyumya poliisi ndi ku poliisi kati nagenze ku poliisi ne baagala okunkwata ku poliisi naye nze sitya nze ndi mugumu. Kiki kye kagezaako okukola? Kagezaako kusikiriza gwe fuutu soja akuba Museveni ebyaddala. Naawe olowooze nti osobola okubeera omulagajjavu bw'otyo. Tugenda lwanyisa Museveni tumuggyeko naye tekitufuula balagajjavu. Okategedde kano ko kakulaga nti ko kasobola okulagajjala Museveni n'atabaako na kyakakola. Gwe kati oli awo owooza tulinayo abalwanyi oyo Sammy the Mighty Family tatya. Leero olunaku lwaleero kaakano katugamba kabadde ku poliisi naye ebiboozi byonna tebigatta. Mikwano gyange abalungi andi waeno ku police station y'Ekiteezi. Nkedde ku makya ne nzijula bakyali wange naye mbadde wakyali wange abadde afulumyemuuko ate poliisi n'enzingako wezinzeeko nga baagala ye naye kaati we bansanzeewo nange ne bantwaliramu naye ensonga zibadde zize ndowooza ne landiroodi we wetumaze ntumukubira essimu. Ono omukulu ssebo bwagira ne bamugamba agenda atwaleyo information era Eva ye buli luvannyuma lw'akadde poliisi ebaako ne byemukutte. Okategedde buli luvannyuma lw'akadde Eva emboozi poliisi nagenze ku poliisi we nagenda ku poliisi natuuse ku poliisi yankutte ndi eno Kenya poliisi ennoonya ndi eno nze eno ndi eno naganya owaayo paasipooti nakutte kamera nenziteekayo. Kiki kali mu kunyonyoogera ffe
bakisekka gwe mulimu gwabo nga kaliko gye kali nange kaŋŋende ogwo gwe kati gwe naawe oyagala ozanye paati yaako nga bw'okalaba kagizannya kumbe gwe bwe basikiriza wali bakuteerawo ekikola ki bakuteerawo akanyeebwa kati ko kakolanga akanyeebwa eri siteeti era bwe bumu ku businga okupima bannayuganda owulira be bapima bannayuganda abaana abagezaako okwerwanako be bagamba oyo waddala oyo nedda oyo waddala oyo nedda kubanga kazzenga kabikola ebbanga lyonna woba omaze ebbanga mu struggle wano omanyi geemu kasajja ze kakola kakukolera n'ekibiina kya supu ne kakugamba ko eva ogwo gwe muzannyo gwako kubanga ffe tutandika okugamba yi kati Love ate kagijjewe ey'amaanyi ennyo tuli wano tuyamba beeno tuli wano tugera mu kamera